Lunaku olwaleero wano ku Life Experience Uganda tuzze tubaweereze. Tulina omwana omuwala bamuyita amanya go pozi gwani weyanjula eri abantu. Amanya gange nze Punkti Kaminsky. The brown mama. Yeah. Josh. Arsenal fan died. Enenga nkwatako mu ngalo twabakubye omupiira olunaku lwabadde lwa Sunday atanyize bunyizi. Ku Arsenal kwatava. Kakati erinnya lya Punkti Kaminsky walijjawa. Ate ne batugende asooka tubulira amannya g'amatuufu. Amannya g'amatuufu gwani kuba kati wano ensi eyagala ekumanye bamanye gwani amannya amatuufu. Amannya gange amatuufu nze Punkti Kaminsky neddira Mpologoma. Kaminsky lye Mpologoma. Yatatuwunzise. Ate sagala otufuule nnyo bakadaawa. Twava wannyabo gwatuteeka wansi. Kale mami yantuma Sophie neddira Mpologoma. Sophie. Sophie nabikoze bitya? Waliwo twagala wali awalala. Ndimuvandimu. Atukonda. Ndimuvandimu. Oli muvandimu. Mwe mutubonyaabonya wano. Sophie. Kati erinnya Punkti lino livaawa? Erinnya Punkti oba it was 2019. 2019. 2019 Bukedde TV egende tutakazanyo bakayitanga Tuwashiki. Tuwashiki abakalabakawo Punkti lwakuba taliwo naye ateka okubaakamanyi. Kati Punkti kale yazanyanga bulungi ate abayindi mubamanyi baba balungi so ate nange neraba ndi mulungi. Ne bannange ani yakulimba olwo ng'oli mulungi? When nali muto my mom said nti ndi mulungi kale nekulanga nkimanyi kati we nalabanga Punkti mulungi nerabanga ate nga sagala abeera nnyo common ng'erinnya lyange teriri common era ndi n'omu mu Uganda. Nonoonyayo lya Punkti. Okay. So Punkti ly'erinnya lyo lyokozesa since 2019. Yeah. Paka kati. So before 2019 you used to call yourself Sophie. Yeah, Sophie that girl. All right. Kati Punkti twagala kunyumyamuko. Twagala tubuuliramuko. Like why? Because oli nnyo ku TikTok okwo. Oli TikToker. By the way TikToker Josh. Yes. Lwaki abaana ba TikTok aba TikTokers fakinga nnyo live? Actually ndakugamba bwenti tetufakinga bulamu. Like bafakinga obulamu ze si fakinga bulamu. Naye ekituletera fakinga obulamu kuba naye waliwo entukana empya nga njagala leero nina kale bwe ntukana ennyigawo ne mbufakinga naye nga ekireetedde obufakinga ku TikTok okwo tulina abakiyita batya abatwegomba n'alaba nti embeerazo kati n'otuuka nga oluusi w'otambula tokuba bigere bibiri ne batakuyita abantu nga bameka nga basatu kati otandika okugamba toyina ssente zangatto oyatandika kuzeeyazika kubanga olinayo wayise ne bakola ki ne bakuyita kati most of the times nti fan base yereeta for faking obulamu oba yebaleetera faking obulamu natandika onoonya background ennungi abo bano ki ekyokuvayo abasinga babayita bapapa kati nze ndi brown mama nange nfuba nnyo abaana bange. Olina family sokoleka Josh nga tetunnagenda balanga tannatutuuse awo togendawo nnyo kubanga twagala otubuulirawo nafuna tetunnatuukayo tuli ku kyokufeekinga obulamu kubanga mulina obulamu bwe muyitamu nga mu abaana abali ku naddala abaana ab'obuwala mufeekinga obulamu ku TikTok nga naye nga musula mu nnyumba abantu 8-10. Obulamu obwo mubulivinga mutya mubeera mutya omuwala nobanga muwala munno muli mu nnyumba abantu nga 8 mugyebakamu naye nga bw'ojja ku TikTok live n'otulaga wano tulaba omuntu ali mu bulamu bweyagaza ebiseera ebisinga banoonya nnyo hotels banoonya nnyo recreation places banoonya nnyo amayumba amalungi ne bagenda ne bakulirako videos okay omuntu amulaba eri n'alamba TikTok ekola ekyokugambye akikola kuwa bano kulaga abantu nti ali ki but in reality tayagala malamu bantu ki maanyi ate oluusi n'abo bennyini abo batwagala eno leero bannange togenzeeko wano egindi biki kati oluusi nayagala ebifo byonna byonna okole ki obituukemu bagenda mu zi restaurants ez'ebbeeyi ne bakwatayo video
naye ng'alinamu omutwalo gwe gumu agenze kunywawo ka juice mu mutwalo gumu. aba agenze kukwata video papasiri aba agenze kukwata so kati Pankiti gwe TikTok nga ku TikTok ogimazeko bbanga ki? TikTok nze ku TikTok 2023 yeah kati myaka gigenda mu 3 okujja ebituufu. So in this grace period of 2023 up to now gains kizofunyemu mu TikTok eyo kyogamba nti nze TikTok okuva ena joininga TikTok mu 2023 at least I've moved a step ahead okuva we nali ng'oggyeko ekyabasajja okukukozesa baba baraba ku TikTok abavubuka bo bakozesa mbamanyi nze siinamu anti toyinaamu Joshua agenda kukubira akuwa appointment wala isiryangako muvubuka ng'avudde ku TikTok mwegattira nnyo ku TikTok kati don't questions wamugjawo kale tugende masuwa ku TikTok si kyaliwo kyali wange naye mwesanga ku TikTok twali ku live naye ate don't questions si bba wange takwata ku kigambo kisa kikwatako kamayina kala yanika yange wefaanana bange tagirawa zino twogera mazima. Is it in process or there is nothing between you two people? Oyo omusajja naye omusajja mumuleke tumuyingidde nnyo oba that is your personal life? No, by the way nze kale nze nina enjogera egamba era wembeera ku live bagamba ku TikTok ndi single naye mu reality siri single. So you're seeing someone. So when I'm on TikTok nja kulaga obulamu nti sirina musajja obulamu bwe twogerako anti kyenjagala obbawa cause TikTok oteekako relationship yo erina ebintu byegenda okukubanja byotasobola ate etteekawo ekyekugamba leero omusajja wo ng'ate ali bw'atyo kitegeera nosanga ng'ogenda kutandika okweronda ku patanawo byatalina ne byalina byalina okukola ne byatalina okukola olw'okuba bakikomentize mu comment section kitegeera abasinga ne proposal bazifuna lwakuba TikTok egambye mu proposing tekolaba tebiba bya ddala nga tuzzeeko wali otugambye ofuuka wattutumu n'otuuka n'okufuna family ebanga ekugoberera boyita abaana bo eggaali yo alina abaana babayita baani gwe brown mama so bonna abali mu beeru nga ggwe oba mukkirizamu beeru bokka oba n'abatali beeru kakati tulina family zikuno ku app bawo blue family green family kyogamba abantu ba green blue family ya Zaira green ya wini wa mami kati we kiri gwe nojjanga brown nze yange ya brown so kati actually bana be bagironda ku live they chose the name because of your skin beba n'abaana benda babaliko simanya gundi wa Pankiti era kati atataddeeko Pankiti ateekako akatima ka brown kati abantu abo bakufunamu batya no Jesse nanti kinagambye nti otukola zino video gye zitambulira waliwo abeera nga buli wakulaba ku for you alina ekintu ekimukula mu mutima nawulira nga akwagadde tovala tulinayo n'abatuwalana ate nga tomu meeting akomuliyadde nga tolina ne kyewali omukoze naye nga awulira takola ki takwagala kati ate waliwo oyo ayete nawulira nga akwagadde nnyo nga tosuubira namusanga mu reality naye nga munyumya era buli everyday n'okubuuzako morning mama okitegeera nakubuuzako naye nga be baana bo bali aba blue family kati ekitegeeza kyenjagala okubuuza Prince ono Pankiti nti bano abantu abakola relationship ku TikTok okay zize ku live yo nenkusanga netutandika okwogera awo baana bangi nnyo bakoze ebintu ebyo ebito naddala bano abali diaspora nti is it because babeera idol najja nasanga Pankiti ali ku live natandika omupasuwinga Pankiti akutte namba agimuwadde batandise okwogera okay eyo relationship eyo gye mwekwanira ku TikTok eyo how last does it go nanti olaba ezo relationship ziwagala kuba sijagamba nti zonna mbi mulimu eziwanga. Do you believe in that kind of relationship yeah social media? Omanyi mu bulamu bw'ensi eno twesanga mu ngeri za njawulo. Yes. Era patanawo buli omu alina engeri gy'aba yamufunamu.
kati so omusanga ku TikTok n'alama ustegere kuba oyo yenno ku TikTok oyo no wali yalite wano Jacinth wali akusanze ku simu so asobola okulama ate n'olusi n'obutalama ng'olusi oli yeye Jacinth akwegomba yagala nakulaba oli otya owooma otya naye mwebiri testing 1 2 1 ye kambuzi obulamu obwo obuyiseeko otya paka kati otrending ate bagiyita trending otrendinga ku TikTok videos otambula bokola abana obu akabokisi abasajja abayingira akabokisi abo bakolotya kubanga nze kankubulira okusinzira fene Joshi experience gye tulina ku TikTok n'abaana betwogerako nabo obubokisi abaana abawala bayingira obubokisi bamwe abalenzi abayingira obubokisi okulotya era bahandolinga otya kuba abaana abalenzi abo ate jjukira muli mu mbeera ey'okulimba omwana ajjanga azze bya ddala okulotya oba kwasaganya otya at first nga sinnakaggala kabanga ka sente nga ukasotekako high nkuddamu high wogamba send me your number nga nkugamba enamba ya emitwalo emeka 5 kati emitwalo 5 omuntu ali serious nga alina kyagiddeko agenda gikuwa waliwo abagikuwa emitwalo 5 nyingi kati by then kati wowe nateekerako enamba yange kati sokoleke bazikuwanga ku namba ki tonawa namba ku 5 enamba ngenda gikuwa nze nina akajjako nze nina akabulooka otateekako 5 oze mu inbox n'osaba enamba nkugamba enamba ngenda gikuwa naye mitukomba okwogera naawe mitwalo 5 gya namba enamba ogimuwadde erimu looko aze mu inbox yo TikTok ina inbox mu inbox ya TikTok amutandise hi how are you, can I have your number? Yes. Then this one the reply will be like, I'll give you my number but first send 50,000. After sending the 50,000 wazisindika okati chiveeri ono either to give him the number oba obutagimuwa kati oli bwasindika 5 kati ono yaba nga gwomuwa enamba conversation ng'etandikirawo kati ne Joshi bwasindika ffe nosigala otukubaganya obudde naate olaba kati bwekyali bwe kityo kati waliwo omwana omu yeyanzija mu kusaba ssente yankubira naŋŋamba nagimuwa naŋŋamba kale gimpe ngenda tteekako nankubira naŋŋamba ndi Mbaale naye nze gwolaba mama wange yalwala olunaku nkola 15,000 n'enfisa 2 nembawo sekitoko nangamba naye mpulira njagala beera nga njogerako naawe nzikiriza nga bwenkola ki wendi nga bwendi kati ekyo ekintu kyankubawala maze ebyo bisinga we nafunanga ezo ssente nga nsobola okublockinga nga nkublockinga olina bye wablockinga nga kati kangeze wamukeberangako n'olabanga tegugguka kati omuntu wakusaidde emitwalo 5 just for enamba osuubira ki kuba just for enamba jukiyogera kungamba njagala kumitingako nja kugamba nga nsinziira ku ki kibabadde simanyi bwe waliyo abantu be bagamba teekako 5 okwenamba n'ate bangi kakati bwekito wekyali nenkivaako ekyo waliwo ababasabazi noodles olwokola otya ayongera ku ssente oba gwe toyingirayo siyingirayo kati basajja bameka okay because abasajja bo bangi but I'll ask you a question T in all those guys the many that we're talking about right now bameka boolabye nti nno kwabo bweyiza ogamba nti nno ono ayinza okugwa mu liigi yange this one is what my standard mwaba abajja mu kabox tewali so you mean everybody who came into your box tali level yo ebiseera ebyo nali oba omuntu nga teefirayo nzira nga omala oteekako 5 oyinza okunkubirayo emirundi ng'egi nomblocking nga naye byenjogera tebiriyo oba nesiddamu so Pankiti obulamu n'obutambuza bwoti obubokisi abajja wabulwamu gw'olondamu buyono temuli level ye yo kati kubanze kati olaba omuntu w'oku TikTok oyo omuntu gw'otamiitingangako obuseera ebisinga ate muoba obudde nga wenkusabira emitwalo 5 nina okusaba endala mu kabokisi ng'oluusi abasinga beetamwa bo nga bo nataddamu kukuba awo wenyini wetugenda okukola ki okutandikira ladies and gentlemen
tugenda kutandikira awo tukomawo n'omwana tugenda kukomawo ne Pankiti atubuulire part 2 ibadde part 1 atubuulire lwaki beegattira ku TikTok. Twagala kumanya kubanga ono TikToker so twagala kumanya abaana ba TikTok abo like birungi kibe bafunye mu TikTok, disadvantage kize bafunye ne advantages ze bafunye. So ladies and gentlemen, we sign out. Josh MC representing. Tumira abaana ba Arsenal tumire kumanyi kati awo yayaana abaana ba Arsenal batumirako nnyo nyongera obaddikiza ati Arsenal bwe babyekola tabyagala genda ogulewo ttiimu yo tujja nayo ginoonyako because n'ekirala abaana ba Brown family nawe ayagala okujoininga Brown family eri open amanya baagala nnyo Pankiti tumira ku boyfriend wo tumira ne ku boyfriend wo omwami wange mwogere erinnya I love you so much baby oli wange toli wa public aganyo mwogera kale bannaye tubagala nnyo ngende mu subscribing ku YouTube yaffe Life Experience Uganda tubagala nnyo. We sign out. Between them part 2.